omwezi guno gwekiri esande inshallah taala tugenda kuba neddalasa wano wenyini masjidi atiq ejja kutandika essaawa zaffe ezabulizaakudarasa kijagamba nti essaawa 2 oba ssaawa emu naye nga kyomanya nti enegera kutandika mangu olw'abawalimu abagenda okukeera tusuubira okuba n'abawalimu abagenda okubasomesa oba oliawo esomesa ekijja kuba kukwawula wabula okubeera nga egatta bugasi basiraamu tubasaba nga ab'ekitundu baaba omuzikiti okubeerawo mu bungi ate era n'okukubirizibwa okuba nga mukeerako ku lunaku olw'essande ennaku z'omwezi nga 10 inshallahu taala omwezi guno ate omwaka guno so saba otegeezeku banno abatabaddewo era abatasuubira kubaawo darasa eri ku kitebe eky'obusiraamu omuziro osobola okubanga munene oba oliawo mu mukono ebyo tubakubiriza okubaawo mu bungi baganda bange era abagenyi bagende okujjanga nammwe atisita ab'omuzikiti we muli darasa eyo emaze omwaka mulamba ng'etambula era ng'emanyikiddwa nti ejja kubaawo ejja kuba kya buswavu okubeera ng'ate abasiraamu temujjumbidde ate nga abebbali bazze tubakubiriza okubaawo mu bungi okubeera nga muweesa darasa ekitiibwa oba oliawo n'okuba nga twejjukanya ku ddiini y'ekitiibwa allah tabaraka wataala ekyo nno neebaza allah ow'ekitiibwa oba oliawo atuusizzaako mukadde akasembere darasa yawano kubanga bukyanga efulumya mwaka kati guyise naye allah banga atuwadde obulamu tumusabira tuseeyo n'obulamu obulungi era nga tusoma eddiini yaffe inshallahu taala ekyo nga kiwedde tugenda kusoma era nga tutambulira ku shurutu la ilaha illallah n'ebyo ebijja omuntu mu busiraamu mukadde waffe ayitibwa abi abdillah muhammad buni saidi rasulani allah amusaasire yannyonnyola ekitabo ekyo era n'atuwa akalombolombo akasooka yenna ayagala okubeera omusiraamu ddala ateekeddwa okuba ne conditions 7 era conditions ezo n'agenda nga tunyonyolako emu ku emu yasooka nayo ku 7 ogwo agamba nti al ilim al munafi lijjahal siraamu ateekeddwa okuba nakakwakuliza akasooka ak'okumanya naye ng'okumanya okwo kwagenda omumanya kugenda muyambako okumenyawo obutamanya makulu ga kigambo la ilaha illallah kitegeeza ki nti omuntu ateekeddwa okuba n'akakuliza ako kakulu nnyo al ilmu tegeeza nti omusiraamu alina la ilaha illallah naye nga tamanyi makulu gaayo tamanyi nakikyetegeeza twagamba omuntu aba tannasiramuka abaffe ekibuuzo singa omuntu abadde atudde shahada abadde pita n'asiramuka n'afa nga twayisadde ennaku 2 abaffe naye afudde si musiraamu la etugamba nti ekigambo agenza okukyogera nga akasa mu mutima gwe amakulu nga kyonna kyonna aba ojja omugamba olwedde yayeerese gye muli njagala kola ki siramuka oba n'omukolako ddaawa ndaga nti seeka ku byongambye ekigambo kintoozi amma ate omuntu asiramuse ne tumusomesa ekigambo ekyo n'agaana okukikolerako tugamba nti afaanako bw'atyo aba atalina njawulo n'omuntu asigadde mu bulokole wabula singa akitegeera amakulu gaakyo n'akikolerako omuntu oyo aba asiramuse ebyaddala ne bameka mu baganda baffe abaasiramuka ne bava mu bukaafu ne bajja mu busiraamu ne basomesebwa nti omusiraamu ddala tayabya lumbe omusiraamu ddala taziza omusiraamu ddala tasobola kukeera ku makya n'asamira omusiraamu ddala gwegamba ne bamusuuza ebintu byebaddala banga eri ebyetaagisa n'agamba nti nze oba nga byebusiraamu bigaana sijja kubivaako ate sinzira mu katuliki tumugamba nti ddayo obeere ng'okola eddiini yo ey'abajjajjaabo ove ku ddiini eno kubanga eyagala bulungamu bwabe wa allah tabaraka wataala amma singa omusajja oyo omukyalo oyo amala otegeera ekigambo ekyo la ilaha illallah n'amakulu gaakyo n'agategeera bulungi tugamba tewaliwo obwetaavu bwa kubeera ng'ate omuntu tumusabira kwa allah abire nga munyweza olw'ensonga aba ategedde amakulu g'ekigambo la ilaha illallah so twagamba nti condition number 1 oteekeddwa okubeera n'akakulizo akasooka al ilim okumanya ekigambo la ilaha illallah naye ng'okumanya okwo kumenyawo
obutamanya makulu gaakyo. Twagamba nti abantu bangi balowooza nti basobola okusinza Allah ate nga basinze ebirala. Twagamba nti omusiraamu ddala wafuna abaana babiri mu Buganda, mu Busoga, mu Bunyankole, mu tribe endala bafuna abaana babiri balina emikolo gye babakolerako. Amma ate ffe mu busiraamu tebalina mukolo gwa njawulo. Waba ozadde baana bawala bonna omulundi gumu bonna be bayita abalongo mu Baganda, tugamba nti zibeera embuzi bbiri, buli mwana amuwala embuzi emu. Wabeera abaana balenzi bonna embuzi bbiri ze embuzi nnya. Omukolo guwedde gwe bayita al aqiqa, oyo omusaayi muyiwa ku lwa Allah, kubaza Allah kubaza ddere obawonze mu maaso g'ekitiibwa ani Allah tabaraka wa taala. Kitegeeza tewali bwetaavu kubeera ng'okolayo omukolo oguli separate ku mukolo gweyawudde obusiraamu. Era omuntu yenna akeera ku makya n'akola ekikolwa ekyo aba teyategeera amakulu ga kigambo la ilaha illallah, newankubadde nga ye alaga nti ekigambo ekyo amanyi okukyogera. Twagamba nti eddoboozi lyakyo ti la ilaha illallah si erifuula akyogedde omusiraamu, wabula kutegeera amakulu gaakyo, kubanga amakulu gaakyo gakuŋŋaanidde mu nafiyan wa ithbaat. Ekigambo ekyo kigaana shiriki yenna, kigaana lubaali, kigaana empewo z'ekika, kigaana okusinza abalongo, kigaana okusinza kabuli, kigaana okusamira, kigaana okwabya olumbe, kigaana okumala abalongo, kigaana okufuwa emmindi, kigaana okusiba irizi, kigaana okugenda mu ssabo. Wa ithbaata, wekimala okugaana biri ate ne kiyimirizaawo okusinzibwa kwa Allah yekka tabaraka wa taala. Tibiwandibadde onoonya mu ssabo Allah abirina. Kyeza ithbaata, oyimirizaawo Allah nti byonna abisobola. Mpewo z'ekika Allah abisobola, mpewo z'ekika zireke. Lubaali Allah biwandibadde onoonya mu lubaali Allah abisobola. Kyeza nti ekigambo ekyo omala okutegeera amakulu gaakyo kimenyawo shiriki ne kiyimirizaawo tawhid, oba omaze okutegeera amakulu g'ekigambo la ilaha illallah. Amma ate wali abayinza obitegeera nti ekigambo kino kiyimirizaawo kijjawo shiriki ne kiyimirizaawo tawhid. Nagamba naye waali obeerayo n'akantu kowatisiti tomanya busiraamu tobwemalirayo nnyo, kuba ne balina ebyabwe, tugamba nti oyo tannasiramuka yadde ng'ekigambo la ilaha illallah akyogera buli lunaku, buli kaseera, emirundi egyenkana okussa kw'omukka gwe. Tayib, olwaleero twalaba ekitabo ekyo twamala okukunywa ebikwata ku la ilaha illallah. Olwaleero insha Allahu taala tugenda kutunuulira, twalaba tugenda kweyambisa ebintu byali bisatu bye twanyonyola, era ebiri twabimala akakkolizo katya oba Abdulaziz waliwo. Twalaba ku kitabo ekisembayo ekya mukadde waffe ayitibwa Muhammad Hassan, Allah amusaasire era amutukuumire waba nga akyali mulamu. Ekyokubiri twakitandiikako era Sheikh n'atulaga akakukuliza akaka al-ilm. Bwe yamala awo n'atunyonnyola ku bulungi bwa ilimu yo nga yo biri ng'olese ekyokuba nti akakukulizo kano akanyonyodde, wabula n'atunyonnyola ku bulungi bw'okumanya. Omusiraamu tulano n'asoma n'akitunyonyolako era kakasa bwe twakomekerezaawo, wabula twakomaku ayo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah jalla jalaaluhu ng'agamba nti shahida Allah mwennyini awa obujulizi era n'akikakasa annahu la ilaha illallah, tiwaliwo alina kusinzibwa mu butuufu atali ani? Atali Allah tabaraka wa taala. Allah agamba nti shahida Allah yajulira nawe obujulizi n'akakasa tiwaliwo kirina kusinzibwa mu butuufu okusinzibwa illa huwa, okujjako ani? Okujjaku Allah tabaraka wa taala. Nagati wal malaika, ne bamalayika nabo baawa obujulizi nti biteekeddwa okusinzibwa mu nsi ne mu ggulu alina kuba ani? Allah. Ebitonde ebiri mu nsi n'ebitonde ebiri mu ggulu bwe bateekeddwa okusinza ye Allah tabaraka wa taala. Ekyo ne bamalayika baakijulirako. Allah bwe yazza ku step namba 3 wa ulul ilmi n'abo Allah bye yawa okumanya
bashekh baulama nabo bakikakasiza ddala nti ateekeddwa okusinzibwa mutuufu okusinzibwa yaani ye Allah. Kitegeeza ki nti eno aya Allah newandibadde agirekera ndyoka yokka nga gyeyayogeraku ku bamanyi bokka yandibadde emala olw'ensonga aya Allah mwenyini yakasa nti yajulira alina okusinzibwa yeyekka ne bamalayika ne bajulira ensonga. Olaba Allah waita n'abamanyi bashekh baulama kitegeeza nabo bakola omulimu munene okutegeeza abantu nti abanga alina okusinzibwa yaani Allah tabaraka wa taala. Era shekha amalako ewiiki nga tavuddeemuko kigambo kitegeeza abantu ti bannange temusamira, bannange muve ku lubaali, siraamu tabya lumbe, siraamu tasibayirizi, siraamu tamala balongo, siraamu tagenda mu ssabu, siraamu tagenda waseeka mukulu wa kitabu. Omuwalimu amalako omwezi nga tajjukanyiza ku bantu bigamfanako beebityo abamulyaza amaanyi. Olw'ensonga nti Allah akuleetera abagenyi buli lunaku abapya muki omuzikiti. Kati wofuna kachansi atugwe Allah kuga wadde chansi yogera mu bantu tezati oyuga kuisha omala magaribi oba zuuli oba asiri nobabako nekyokolotya hata nobo basaba sente soko otuseyo hadithi nayo bayaluganda naye nga ntuufu kyabange nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenna alisinkana Allah nga yafaaya byolumbe agenda sinkana Allah nga si muki nga si musiraamu. Ekyo kyokka kimala n'abaddemu omugenyi oba omutambuze ajja genda kimusiiwa omutwe hatta ayinza n'okugamba nti vaawo naawe kyogambe okwabya olumbe ekifulumya omuntu obusiraamu. Waliyo abaddu nga baagala obusiraamu bwabwe wallahi naye nga byakola ate bijjawo obusiraamu naye nga tannafuna amutegeeza mazima geyo byakola atya byakola. nawe yasoma okutuba omuzikiti ogumu nensomesa ku bigo okwabya olumbe kyalo omu n'ampita n'aŋŋamba nti era nga boogambye nti ennono tuzijja kuba jjajja n'aŋŋamba nti nze mbadde simanyi kikigambo okwabya lumbe kijja omuntu mu busiraamu kubanga twabulwaka yeki yennono jjajja bataata bamaama era nga tubikola kuba n'abasiraamu ebali n'olwalo lwekitegedde nti olumbe bushiriku neŋŋamba alhamdulillah Allah n'oba ompaddeyo ogu omu teri kyabba ekisinga ekikulu 10 Allah ne wakuwaayo ogu ng'ategedde byosomesezza neŋŋamba masha Allah. Kitegeeza nti abantu gye bali abakola shiriki nga balowooza abantu bali ku sunna kati kyabuvunaanyizibwa nnyo artisti buli yenna Allah gwe yawahayi waba afunye kacyansi akayuka ku mu bantu wallahi abeekalizeemu okutuusa eddawa yaani naddala akida tena bwateetaagisa hata ne bwebeera mbaga tulinako basenga Sumayya balioko baloga basenga Zubeida baloga empombe enkya n'eggulo kati awo tubafunidde mesegi tuuse nti omusiraamu taloga luwombo senga akitegeera hata gwewa kuziika ate awo akida yeetaagisa awo mukuziika tewali musomo gwetaagisa okujjako akida kubanga Allah baatuwadde abantu kuva mu kuyiyempuyiyesi buli mwalimu ayimuka biidhinillah kubanga dakika ntono tetukyaliwako kubanga ono afudde tetumanyiye wa Allah amusinkanyiraki. Kati baganda bange abasiraamu Allah wagamba nti n'abawalimu nabo bakakasa amazima nti Allah yasinzibwa tabaraka wa taala. Kitegeeza nti Allah ekigambo ekitibwa okumwawula ekyo akyetaagira ddala era atayagala kitonde mu duniya kiri musinkana nga tekyakola ki nga tekyamwawula mu butuufu bw'okumwawula. Sheikh neta aya endala eya Allah tabaraka wa taala nga Allah gati qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Abaffe basobola okwenkanankana abakira ku makya ne batulo wansi ne basoma eddiini yaabwe ne baawula Allah mu butuufu bw'okumwawula walladhina la ya'lamun n'abo abatamanyi diini ya Allah basobola okwenkanankana ku mizaani. Bannange omuntu ategedde eddiini y'obusiraamu nti Allah yagala kino ne nabbi yagala kino kitegeeza nti nabbi yasomesa kino kubanga Allah kyakola atya kyeyagala. Omuntu ategedde ekyo asobola okwenkanankana n'atamanyi wallahi tebasobola. Kitegeeza nti obulungi bw'okwa ilimu oba oli ku ddala lya waggulu bw'oyo atakola atya bw'oyo atamanyi. Aya endala Allah ga nti wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi ebyo bifaananyi tubikubira abantu. Allah inefana byagenda ateeka mu Qur'an naga nti wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi faananyi ebyengeri ebyo tugenda tubikubira abantu wama yaqiluha
nete wama yaqiluha nete basobola kubitegeera naye Allah gati abayinza obitegeera ebifaananyi ebyo illa alalimun okujjako binawaaki binawayirimu okategedde teza nti Allah wayita ekifaananyi mu Qur'an abayinza okitegeera batono okujjako Allah byawaaki byawayirimu kitegeeza nti okumanya kikulu mu ddiini y'obusiraamu ebyo walnadda kakakulizo kaffe aka la ilaha illallah kati wa al-ilm tugende ekigambo la ilaha illallah kina conditions musanvu zituliko tuli condition esooka al-ilm okumanya ekigambo la ilaha illallah tugamba nti omuntu yenna atannakitegeera si kukyogera wabula atannamanya makulu gaakyo kitegeeza ki kimujja kuki kimuzza kuki nga tannabitegeera yaafuba kukyogera bwogezi ng'ate bw'agenda mu ssabu bw'amala abalongo bw'ayabya olumbe naye ate akyogera tugamba nti akakakulizo namba 1 takola atya takalina aka al-ilm okumanya amakulu g'ekigambo tosobola kuŋŋamba nti wasize mu lumbe ku ssande oba ku lw'omukaaga ne mufumya ku ssande n'okakasanga bw'olina akakakulizo akasooka tugamba nti nedda wasigaza ddoboozi lya kigambo naye amakulu gali tokola otya togalina Sheikh agamba leta hadithi mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba hadithi ya Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mat omuntu yenna Allah gwajjurula namujjamu omwoyo gwe naye nga Allah amujjuludde ku kiruwa wa huwa ya'lam nga naye amanyi nga mututta ategeerera ddala annahu la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah nabegati Allah bwatwalidde ku akiida eyo ku nzikiriza eyo ng'afudde ategeera amakulu g'ekigambo la ilaha wano condition eruwa wa huwa ya'lam ng'afudde ategeera amakulu gaki ng'ategedde nti la ilaha illa Allah ekujja mu shiriki nekuza ku tawhid ekujja mu kuloga mpombo nekuza mu kusabira mwana muwala agenda kufumbirwa ekujja mu shiriki nekuza mu kwawulani Allah wa huwa ya'lam ng'afudde akimanyi nti olumbe shiriki era n'agamba nti siddayo kwabya lumbe kalubere lwa maama kalubere lwa taata abasiraamu gye bali nga balabikako obufu bwa sunna naye nga batyaga ne mu kwabya olumbe wallahi banyumiza ku musiraamu yali mu mbeera za busalafu wamutuna bwoti olaba ddala omuvubuka omujjana naye taatawo Allah olwamujjulula yagamba nti ŋŋenda kukoma ku lumbe lwa taata lwokwokwabya sigenda kuddayo amakulu nti laavu gyenda ne taatawo yali nnene esinga eyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam engejagalamu Allah n'ennabbi eyinjagala ntono kujagalamu taatawo yagamba nti olwata lwenkolaki nkoma ku lwa ddaddi amakulu nti yagenda okwayumbe ng'akitegedde kyagenda okukola kiki naye olwalaavu gyalina ku taata naga nti olina okumwabiza olugera lwenkomako bano basenga Zubeida bowe bafa abo sirikola ki neddaddi n'okulumwabiza Allahu akbar kitegeeza nti ddaddi amwagadde nnyo singa Allah n'okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaffe laavu kati wabanga ddaddi alumwabiza kitegeeza nti ate ddaddi yafudde akola ki Allah ddaddi yafudde akola Allah kati laavu eyo walladhina amanu ashaddu hubban lillah abakkiriza mu kwagala Allah baki bayitirivu naye ate gwe okwagala ekitono oluwagala osinga ku Allah tulabanga kiyinza okujja mu busiraamu kubanga okoze ne shiriki kati nabbi agambye nti man maata yenna afa wa huwa ya'lam ng'alina condition ya la ilaha illallah eya al-ilm okumanya ekigambo la ilaha illallah kitegeeza ki kyagala kiri kyebyetaagisa ku kyo ng'afudde ategeera ekigambo la ilaha illallah tekintuma kulya mamba bannange emmamba ewooma ge mazima ate bitunda ewakiseka naye nga simanyiwo nanga amuwali tubikola bulijjo tukola program katikola oyo mmanda ekuwa lwe yatonya tugetukomu nga naalongo taliiwo era kiseera sebo naalo nga taliiwo nempira obusungu nenga yali kaddala Allah wa mashaafa naye nga sijeddira wabula nange yanjiryeko neewe yowomamu ajimbago wayakumala kola enteekateeka gwene mutawo kwakateri Kampala ono simanyiwe kamisi wedira
Wajia wajia wasubizayo olukumi ebintu ebyo webikolere awotaomerwa ate abaana babuusa katiba yayalla basasi abawo bulungi lisalendiga kuligamu liriteyo ku mudaala ebapeyo kiro y'embuzi inshallah nafuwendiga kirezi ogera n'owuuta isindigenda mbona kuti wapate ndikatimoleka nawe nali okufezeeko esero notazotuwa shekhe twakiridde so olwaweddaawo nimbana ne bantwala mu mumanga ne bankulukusampula paka awo wannaaluma alina sigiriza ebbiri ne falampeniezi allahumma salli omwana yo olwatusaabitenga nafuna akasowaani nze nondi wano ndi kubulaabi tebanga eweddeyo yabadde ya 14 agiteekamu ne batakonekamuowo n'akanyanya allahu akbar seeka nawobedde oluwoomerwa nange nemmamba bwetu bwewooma ng'egumba yennyini lijjange litajja nga si ddene si ttono yonoolijjamu ng'ebisinga bifi era omwana yange metikati wano era mubuuza ne bono tubake mutuka mubiri nga mwebalime bagikuba pagali kabaka yatukola bubi wawe yagala kati nange ndi kabaka tuja okutusubyasubibiwula bikoye kati bazikuba wali wakiseka bana tebalina budde kwaba bawulu abamu wafune mamba ya 10 ne chapati 2 ne kasoda nga yibaka ate mvuzi wa boda sente yanzikola kati olabeki era inalonga atimenti mubirwa inokulya mamba kuna era nagenda lampa sente buli we nagenda n'obweti nfune okumamba wallahi ewooma sinabutuka ate ojeddira siziddira sinagati sinafuna kuzubuna wabula ate maddu neyongedde buki nga wamisi wali endiga yatabuka buki kiwuwa simanyi wali banyonyola bakika naye gwe kasoma z'okudyawo bujja era n'abaana bagirye waka okimente yakira gyotase waka nkulu kubanga taata endiga agiridde abaana bakola bati balaba tira tikiri mbwa haramu tuyeddira mamba kugenda nagula emmamba yagumu kitundu naleeta wakulusoniya abyana byonna bimubiru bikiwuwa biserunkuuma binalunkuuma byonna birwawa ne mama wabwedira enkima naye naatuula nebikuba emmamba kati omwana aligenda okukula eno okulira tibana ekitu ya mamba nga awula mawulire maki kijja kituufu kanamu dadi tuyagulanga ya allah musena mukabuli jali nga okusana dduwa yagumu kitundu nga tukuba eri oŋŋambula nti tujeddira omwana akula alina amaddu gaki ab'ensenene abazeddira tuli musoni ya nsenene banamutereza akiida genda oleeta ensenene za mitwalo 2 ewaka muzire n'abaana bonna ku nsoni ya mwenaawo ngetikisitawo tererisa azimugera muswala muterere gwe jagiramu gira gwe tokusimba lukono kira mu bismillah we mami mitwa besene za mitwalo emeka abana ga dadi encho yongera yoko toba muri azamanya yongera ezo mutwalo tugenda kwa muzoni yensenene nga basewanyana bannawanyana bankata nga bakoze eki nga bakyekoze eyo tubyogera bakuladira nga tulina amagezi ne wallahi paka kula Allah kunjawo mwoyo ne nabidinga nabulira darasa ne kubanga ekyo ntaka santi sabuliri muki mutima abantu batambula nabyo kati wano kyagambye nti enaafa ng'amanya amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah nabbi agambye ati sallallahu alaihi wasallama dakhala aljanna agenda kuyingira ki janna saballa kituwa tasuma ne shekh agamba qultu obanyuma bwebyo wa hadha kalamu mujmalun yahtaju ila shay'in min at-tafsir agamba nti
ebintu ebireetedde waggulu awo byetwanyunyulako agamba nti ebintu ebyo byetaagamu okubeera nga tubinnyonnyola mulimu n'ebitabo okunyonnyolera ddala agamba nti wal idah n'okulambulula amakulu gaabyo mu bujjuvu agamba nti lililmi kibayita okumanya bisifati ama kyagamba nti agenda tunyonnyola okumanya bisifati ama nga annyonnyola mu ngeri enzijjuvu nga just kumanya kwokka ng'ogyeko okumanya ekigambo la ilaha wabula ekigambo al-ilmu okunoonya okukola ki oba ekigambo okumanya kyokka agenda sooka kunnyonnyola obukulu bw'okumanya nga tonnaba kutegera la ilaha illallah amakulu gaakyo sooka okiteeke bba wabula agenda sooka kutemeretemere ebitendo oba obukulu y'omuntu okuba nga amanye eddiini then oluvannyuma akunnyonnyole ate okumanya amakulu g'ekigambo la ilaha n'obulungi obukola ki obukirimu tayib ojja bitegeera nga tandise okubinyula Sheikh agambye Allah amusiimye gamba ti al-ilmu era yeeyambisa ebigambo bya imaamu waffe ayitibwa Imam Ibn Qayyim rahimahullah Allah amusiimye tezza nti bino ebigambo bye tugenda okulaba bya imaamu Ibn Qayyim rahimahullah Allah amusiimye imaamu Ibn Qayyim yagamba al-ilmu kibayita ilmu oba kibayita okumanya kibayita okumanya ma qaama alayhi dalil yeyeba eriko obujulizi oba kyekyo ekitu nga kiriko obuki olya bulungi kyebayita ilimu oba kyebayita okumanya imaamu Ibn Qayyim agambye huwa ma qaama alayhi dalil yeyeba ebaako obujulizi amakulu nga kyogenda okukola nga kiriko obujulizi kati omusajja alina irimu oyo naye ng'afubutuka ebigambo without aya wade hadith yanobagamba nti kale eri mukitabo kya Bukhari n'ogenda n'ogisanga la wabula ng'aleeta buleesi tugamba nti eyo teba irimu waye Ibn Qayyim agambye tebayita irimu kyekiriko obujulizi okategedda n'agamba nti era okumanya okusinga okubanga kulungi omuntu kwagenda okufunamu ku mayiro gw'ensi ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam kibayita irimu yebaako obujulizi era n'omuntu ofuna mu irimu eyo gy'abaakoze eki gy'abayize kyekyo ky'abaakoze bbanga lekimala nga kiri mu ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyakola atya byajja nabyo amakulu nti make sure nti kyoyize kirimu ebyo nabyo byeyakola atya byajja nabyo sallallahu alaihi wasallama agamba nti kibayita ilimu wa huwa hayatul qulub abafu bwe bulamu bw'emitima irimu wano wetudde kano tuli kufuna irimu bulamu bwa mutima oyagala omutima gubeere omulamu genda kunoonya ki oyagala omutima gubeere mufu gwe byayirimu bikole bitya biveeko kati Sheikh Muhammad Hassan yeeyambisa ekigambo kya Imam Ibn Qayyim al-Jawzi n'atunyonnyola obukulu bwa irimu n'agamba nti irimu wa huwa hayatul qulub abaffe bwe bulamu bw'omutima n'agamba nti wa nurul basair era kyekitangala ky'amaaso buli wobeera n'irimu okola otya olaba hatta Allah ne waba akuzibya amaaso omutima gusigala mulamu era nga muggule eri amateeka gani ga Allah tabaraka wa taala Sheikh agamba nti wa shifa'u sudur bannange ekitibwa irimu agamba nti wa shifa'u sudur lyeddagala eriwonya eki asudur omwoyo oba omutima agamba nti wa shifa'u sudur irimu eno buli Allah wagikuwa n'obaako nekyotegedde mu ddiini abaffe eddagala eriwonya ekifuba ky'omuntu ekifuba kino kisudde ebintu biki kirimu stress kirimu fitina kirimu ensaalwa kirimu endwadde kirimu obutaagaliza naye omuntu lwafuna ku irimu abeera amaze okufuna eddagala erigenda okujjanjaba ekifuba kye
ne buli wootafuna ku girimu ng'olimu obubbi owangala n'obubbi bwo era n'ofa ng'oli muki. Naye omuntu omubbi buli wajja muzikiti n'asaala aba ali oseka n'aletayo hadiisi la yasiriqu saaliqu hiina yasiriqu wa huwa mu'min. Teri mubyabba mu kaseera wabbira ng'okyali mukkiriza. Yenna yagala okuba n'obukkiriza obutuufu va ku bubbi. Seka yasomesa hadiisi. Juma waali akola ki? Nanga bali beeyogeza. Yakka bituufu. Kati alina pulogulaamu y'okubba afuta isha. Tagisazizaamu. Hadiisi mulimu ki? Ate njagala kuba mukkiriza. Naki. N'akulira babbi banne owange nfunyemu ku bulwadde. Si bulwadde bwa ssenyiga. Bakanza omuki? Omutima. Omwezi buli lwaddingana okusaala essala naddingana dalusi okunoonya irimu yaako owunzi kabakonyekonya omuki. Kubanga obadde n'obulwadde bw'obwenzi mu kifuba kyo naye okuva ku bwenzi abamu twabuvaako lwayiri nga si gwe yasoma nti n'osomekula Qur'ani wabula muwalimu yasoma aya gati wala taqrabu zina. Allah agambye temusembereranga bwenzi. Ekyo Allah yetanatuka nawakiri eri kutujjamu ngoyezaamu wakyaza mukyala la yagamba amakuba agayinza okutuusa ku kikolwa kiri ekyokunkomerero Allah akoze eki abuge yagaana kati n'okutuula obutuuzi naye ng'akuzira bayi oba okoze obuki n'okumukwata obukwasi mu ngalo agati wala taqrabu zina temusembe kuba Allah akimanyi nti mulwokwata mu ngalo z'omukyala ntandiko yakufiiringa ngalo ze kuba zonna ezikaluba okimanyi ate zogera nakakuwaana olya biki tozitadde ate ozazikuta onywezezza ate n'oli naye kati oba ngaobugasa afiiringa zize ezikaluba tawaanye ananga oli musomesa okola mu ofiisi ninga yakutabula manda wali ayinjini nga yazze wakati awo onemunaebalabisanga Allahu akbar. Kati buli wojjamu n'ofuna ku irimu abadde omwenzi okakkanampo eri yalinga akwata abakyala mu ngalo wegenda mu katale ojja kusanga Juma ng'ali okukwata engalo z'abakyala nga zirabanga kimwanguyira niwaba mumaze okufuna ewuzu n'abikwatamu awo bimanga ddala era weejo osibulenge n'esala ezuhuli niba mukwatamu awo nkomawo nkumiraako awo ennyanya zange era gyallahu akbar. Yeyayigula babuuza seeka okwata omukazi ali musiraamu mu ngalo nga nawuzuwuzu ensigala nayo oyo atumenya kubanga tayagala kutula kusoma ki irimu. Kati irimu eno bannange ejjanjaba ekiki ekifuba abasinga wallahi baava ku bwenzi lwakuddingana iri waliwo abakyabugaaniddeko nga woza nakyenzigusa oba ndi yakimutuma naabasajja bw'okimanyi nti waliyo abantu abava ku bushiriku lwakusoma irimu okimanyi nti wallahi basamutereevu nabutuso n'atuula wansi naga nekampuliriza omutavuli kyono kyagambye naye ng'oyo atudde alina abalongo yabasiba omutavuli kinakabuka n'aleena ebanga ebituufu kuba ye baalina yabasikira muki n'ejuzi yazaala nayongera kati alina abalongo emirundi emeka era mu kika yeyeebuzibwako babanga bizinesi zitambula bitayoko mu kyalo abalongo basuliridde muyaaya ayagala bategamu sente azijjemu wawa abaguma ne batazijjaamu ng'akola sunako bwati naye nga sente ziri awo baiti banenza zikozesa obwavu bukuluma omunyu temulina onoonya sente zibuze muzire mu bibbo kati omubbi wazibbamu aba mubi ate n'obubbi nga buyinza ati nabwo okugirayira ngo sinabubbi kale nga onaku bitegula buti otegula sabalasa ati yategudde bannange sente z'abalongo onyega ati si balongo bennyini abo kubeera nabunda balongo ki abategudde ate bayinza atabuka tosobola kutegula abalongo bennyini kuba zimazemu ebbanga nga tebazitegulanga Juma gwe wakajja wano kati nga weewaayo kati abalongo bwoba obuuza abo kuba feesi bagikutte babuuzi bakubuulira ani akoze atya era wemba yenze bajja kugamba nti ye Juma wemba siiza tebajja kugamba
ne batwogera manya nti nange sikola ki we boogera bajja kwogera omutu gwe sirika bajja gamba mutabuliki yatumaze yabbye sente zaffe mu balongo naye nga tekuba kubba kuba kutegula Allah akbar kati irimu buli wosoma irimu ejjajaba ebifu okimanyi waliwo abantu abalina ensalo naye omuntu alina ensalo lwatula mu darusu kale ensalo tesigala ku levu gyekuleetya egenda ekuleetya ekakana bannange buli irimu eno erina byekyusa mu kifuba ky'omuki nze sharifu nina byenjagala naye nga Allah ebiga naye nga nange ebirimirwa naye n'obyewala lwakuba nti Allah yakola atya ku lwekyokoze otya kyosomye nedda mwe tujjemu ebitubyo mumwana atanyumirwa bwenzi nga tonyumirwa bwenzi okitegedde noba owaayi naye singa Allah atuwaayo ku kawiiki mweyagaleko wakusali bakusani Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim gwa muzikiri sikufuna ku bantu nenda kujja muli basanyufu kamalogero juba yuyenda wawaka bannange kyoweefuna oyo enda kusipirimu nga wakalidde ngasobe basiye bakulu myaka 5 neweoza naye agawayi kafune jujulwa ekitototo wiiki mungu gyampadde nkikozesa gwe naye weekoma kuba kwa Allah yakola atya music ulya music yako n'otenda otyasaga music n'omala oliraana abagukuba bayinza okukasuulamu n'okawe abaana ate bapanga ebigambo mwannatu nenjigija kapanzeemu naganti yo nakayiwawa ogenda okulaba nga oyingiza obugambo nga bumeka amangu ddala bugenda buwumira muki mu mutwe naye obujjamu irimu lwakola otya nagisiva yafe teriyo Allah kiyagaana okujjako nga kinyumirwa omuntu akuze mu myaka okategedda teri Allah kiyaga okujjako nga kinyumirwa omuntu akuze mu myaka teriyo omuntu akuze mu myaka nga dali myaka eginyumirwa atanyumirwa budigize ng'endogogi zinawe oyambuka wokkirira kyoyo Jamil gona yakutte mu kiwato yakkira yakola yamu Allah kubanga ekisooka mu ndongo abakazi baba bwereere oba kubula okwata musajja munno mubuuza abayaaya abanigi omusanga ali ku munaamukka wamwambuka tabuuza naye webigaana atisi okumanyanga tuveye tuve naye nsaba Allah tujumbire okunoonya giri irimu agamba nti wariyadul uqul abaffe ekigambo irimu byebifo n'ennimiro ezeeyagalirwamu entegeera y'abantu wariyadul uqul buli wobeera n'erimu agambye nti kyekifo n'ennimiro ezeeyagalirwamu entegeera yaki omuntu lwobeera n'erimu bannange yeeyagala okategedde olw'ensonga ekintu kyakola kinako yirimu akola katono n'afuna kiki saate atalina yirimu akola gunene n'afuna katono sinatina okuteekwa mu muliro nanti aziba muzikiti nga tiyamala abalongo yalowooza nti bana balongo bijjanga bayidawe bana si ba bulijjo okategedde kati ate ono muna tawhidi n'asaddako emitwalo eki n'asinga azimya omuzikiti ogwa sipiriimu naye ng'afudde ayinayirizi akoze katono afunye gunene omuntu atalina irimu asobola okusalala ka 10 obateze bulungi alina irimu n'asalala akabiri n'atuula ono mutabuli nenkalakasa Allah gwe nakolanga talina amagezi atudde naye nga wazisaalira siwalebera okolaki wala kulaga baliwo tubikolanga bino bulijjo irimu takola ati talina banange irimu kikulu kagati ze nnimiro n'ebifo omweyagalira oba omweyagalirwa entegera y'abaki y'abantu agamba nti
waladhatul arwah bwe buwomerevu bw'emyoyo. Subhanallah, irimu buli omuntu wafuna irimu aba amaze okuliisa omwoyo gwe. Ogategedde amaze okuliisa omuki omwoyo gwe. Oyagala omwoyo gulye ku nkoko, wallahi guliise tawhid. Oyagala omwoyo gulye ku mmamba, guliise tawhid. Ana bagambye wooma. Oyagala omwoyo gwo gulye ku kipusi, guliise tawhid. Kubanga omwoyo kyegusinga okwetaaga kwawulani. Wallahi gwetaaga kyakula kisinga mu duniya mu. Kale tuveeyo wakati amisa izoleeta ebirala. Nakenjukire kemiza okufa ate nga tetuli mu byo netutabanguka netulumba bulungi. Kakati kwawe mugamba nti ekyokulya ekisinga mu duniya oyinza kumpa ki abawulu mumpe Abdulaziz nesekakwebanga mumpe kati omuwulu ogenda bati mu duniya bulumi woma kigo ogenda kugamba kitala siraba kwabulekamuga kuwomera naye waliyo wallahi kyotera kufuna awo tuveewo totuvuddewa Allah Allahumma salli agati waladhatul arwahi bannange erimu eno kwe kuliisibwa kw'omuki bwe buwomerevu bw'oyinza okukwata n'owo muki. Kati nga wano wootudde omwoyo gwe guli mu kulya gye gusinga okukola ki bwe gunaaba ne gudda ewaka n'olya ekyeggulo ogenda kuliisa mubiri naye omwoyo gulya iri ate irimu ki erimu okwawula Allah ne nabbi yakola atya yaje nabyo sallallahu alaihi wasallam teza ati omwoyo bw'ogumma irimu oba ogumye ekisinga okubanga kyabbe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Shekhe agambye nti erimu bw'oliwo Allah wagikuwa oba omaze okubeera nga omutima oguwadde ekyokulya ekisobola okuba nga kirungi. Era ne bagamba nti okulisibwa kw'emyoyo gyaffe abaffe irimu. Era teriyo kyakulya kyoyinza kuwa mwoyo kisinga irimu.
tekiriyo. Irimu erisibwa omwoyo gulisibwa irimu. Era omuntu yenna ebbanga lyamalanga mushiriki ng'agattako Allah tabaraka wa taala n'ebintu ebirala abamye omwoyo gwe irimu esinga okuba nga nnungi yava eri Allah tabaraka wa taala. Sheikh agamba waddaliilu almutahayyirin abaffe irimu eno lwogifuna agamba nti bubeera bujulizi obulaga ekkubo eri omuntu aba tamanyi kiddako. Waliyo omuntu abeeraawo nga tamanyi kiddako musobedde ali mu nnaku etagambika, naye buli lwabeera ne irimu ku mbeera gy'aba akola atya gy'aba alimu, wallahi amanyi kikola ki ekiddako agati kati wano obugumiikiriza bukola butya bwetaagisa, era n'agumiikiriza kuba akimanyi tasobola kubeera mu mbeera olubeerera wabanga ddala Allah we tabaraka wa taala akimanyi nti waali mu mbeera zonna. Kuba waba agambye nti mugumiikirize amakunti oluvannyuma lw'obugumiikiriza waliyo ate ekisingawo okuba nga kirungi. Kitegeeza nti omuntu yenna abeerawo nga tamanyi kikiddako, buli wabeera ne irimu aba amaze okutaasibwa ate ogenda mu ssabu. Naye buli wabeera nga talina irimu ku kikiddako, entandikwa y'okubeera ng'abuzibwa ebeerawo nga nnene. Era agambye nti wahuwa alminzaanu alladhi bihi tuuzanu al-aqwaal wal a'maal wal ahwaal. Abaffe irimu eno Allah bwe lwagikuwa agamba nti ebeera minzaani ekozesebwa mu kubeera nga bapima ebigambo by'omuntu oyo n'emirimu gye n'embeera ze zonna nga Allah assizza ku irimu. Agamba nti wahuwa alhakimu almufarriqu baina ashakki wal yaqiin. Irimu eno Allah aba agikuwadde n'ogisoma agamba nti ye irimu eno lwogiraba huwa alhakimu Allah irimu gyetwogerako erimu Allah tabaraka wa taala byassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ababaka be bonna. Oba oliawo nga irimu eyo yajja eri ebiki yassibwa ku bitonde babeerenga bagisoma, naye mu irimu eyo yagenda eyawukanamu ebiki. Mulimu irimu nga yakufuna wuzu, irimu nga yakusiiba, irimu nga ya hijja, irimu nga ya busika. Kati omusiraamu oteekeddwa okuba nga ate sirimu okola ki? Kale kyotamanyi noonya sheekha akola atya akikusomese. Kati agamba nti irimu eyo wahuwa alhakim almufarriqu baina ashakki wal yaqiin. Irimu yeesalawo wakati w'okubuusabuusa n'okukakasa. Okategedda irimu eno Allah bwe wagikuwa yeeyawula wakati w'okubuusabuusa n'okukola ki n'okukakasa. Omuntu buli lwabeera ku ebyo Allah tabaraka wa taala bye yamukkiriza okukola oba Allah bye yagala tukole, amakulu ng'omuntu asaala ali ku tawhid ayawula Allah tabaraka wa taala amusinza ali yekka, omuntu oyo abeera amaze okufuna yakiini muki mutima gwe, aba amaze okukasa nti Allah gwe nkolera bino byonna era empeera yange eriwaani eriwa Allah tabaraka wa taala. Lwaki abikoze biilimi nakola ki nakumanya. Ate omuntu ebbanga lyamalanga tali ku ebyo nabbi bye yajja nabyo ne Allah byatayagala, kitegeeza nti omuntu oyo shakka mu mutima gwe tesobola kugwamu, abeera n'okubuusabuusa okumukasuka eyo ewala nalaga ddala nga omuntu omugamba otaali omuziro gwe nga tikikola kitya tekijja. Kubanga ffe twakula ewaka batugamba annaleeta ebyewaka ogamba otya omuntu ddala ddala nti omukwabya olume si kyakusiraamu ng'ate taata wange yafa haji yakola n'ehijja newumula yafa agenda na Makka nonabyogera, naye nga olumbe tulwabya era taata alina n'effumu n'egundi gye liri nasoza taata we alowooza byogera bujulizi. Kati omuntu alina shakka tekisoboka. Amakulu nti irimu takola atya talina, alina irimu emusembeza ku byo Allah byeyagala n'emukasuka wala nnyo Allah byakola atya byagaana. Sheikh agamba walghayyi warrashad, lwobeera ne irimu yeeramula wakati w'obuluŋŋamu n'obubuze. Eramula baina alghayyi warrashad, wakati w'obuluŋŋamu n'obuki w'obuze n'obuluŋŋamu irimu yekola etya. Era omuntu alina irimu asobola okumanya nti buno buluŋŋamu buno buki buno bubuze. Banange essaawa eno
bakyasobola okugamba nti ono shiriki n'owakana kusoma gyosomyeko atatta nawe osobola ono sitawasi kati mukama waffe wa akatambula ku social media pulezidenti w'eggwanga soballah musiraamu era ndo bwe yali ajja mu byobufuzi waliwo ndowooza mukyalo enyumiza kasitole mukyalo eyo yali olwo omufaazi yamugamba nti okuwangula olutalo enkoko olina okugisala kugibuka emirundi emeka emirundi 3 oba eno egi kyokinaggwa kampala girungi jagikalakata paka kulolya bulungi kati muzeeyi nakkiriza era pasa yamugamba nti bino tubitera ebyekyaki tulako ebbali tubaako nebirwa n'ebyenyi tambuza obulamu akati kulu nakkiriza ne basala enkoko n'agibuka emirundi wagindaba kati bwe yamala ogibuuka mufunze omulogo n'amugamba wabategerera faazi mufunze omulogo n'amugamba nti kampala n'ogirumba na pisiteetya ogimaze omugezi n'amugamba ajajja bagambe allahumma salli bajja bagamba yabiwakanya bano ngamba tumba ne pisiteetya kukyamanyi ne kukyalabye ne kukyasuubira yandibanga omulogo yali mulogo olwagala muze butajja ku ntebe yabwaki yawa pulezidenti era yalikola yagenda kunoonya majjeege ne balumba nsiko kati toba omulogo akyaliyo simanyi kugamba nga muzeeyi naye alaba nti omuzeeyi bye yamukola tebyali biti era sebe eddogo era agamba nti yewe bakuliyo teyaliyo eddogo oyo era yasanga ku musajja oyo waliyo abantu nga bali awo wabulako shahada bayingire obusira nga ne bwafa nga wakanya eddogo naye nga talina shahada afudde si musiraamu saballah mulaga amazima era kakati omusiraamu okubuusabuusa era buno omukwakuzi ono bwa la ilaha illallah tugenda bulaba ashakku ne yaqini tujja bula mu maaso agamba nti irimu eyo yeyawula baina alhadiyi waddalaal wakati w'obulungamu n'obubuze wulira ku irimu eyo gy'osomye gy'odde n'osoma yo behe yurafullah wa yubadu subhanallah kw'osinziira okutegeera allah yaani n'osobola okumusinza okategere irimu gy'okola ki eno gy'oddingana n'osoma bihi yurafullah ku irimu eno kw'osinziira n'ogatagata seekaseeka n'ogaseka n'egyindi kw'osinga nti naye nedda allah bwati bwakola atya bwali allah tagattibwako wayubadu n'omusinza ng'omaze okola ki ku irimu gy'okoze eki gy'otegedde agamba wano wayudhikaru wayuwahadu era ku irimu gy'otegeddeyo gy'osomye kw'ojjukirira allah n'omwawula nti ali atya omuntu atalina irimu tasobola kuva mu masabu wallahi omukyala atalina irimu tosobola mugamba nti ebya sipirimu n'ebyekirundi tebirina mugaso obitegedde tunaba ebya south africa ne canada omukazi atalina irimu ebyabitwala nga byakabi mu bulamu bwe lwaki ye yafuna sigida n'akola atya kati aloga omutabuliiki kawungezi nakumakya yeke yafuna ekikaayo nayigamu neswala nalowooza nti omusiraamu akoze eki kati aloga empombo buli mukaaho awasaamu singa najjuka mwekulya mulabu luwombo lugenda lulimu obusa naye nga neyakutaddemu naye alaba balutwala natabagabanya mulimu bbiri timutwala nagamba ki mulutuuse tilutuuse natuuka kasenti bweruli naye siisasiisa nga leka amajinni obaffe nakwalirira nakwako n'akagundi ofumpuke bulungi ng'alaba akoko nkulu oba iriwasaawo togyerabira mulimu ebirungo biri omwo nga totidde senga muludde ffe twalidde dda amanyi byagenda olya womuwalimu yagamba nti sengayo aloga oluwombo nga nesuku newamuyigako afuna katambaala nga manyi kyagenda okuwuuta naye si kiki
nino bikwala nobiyisa omwana wa munno oyo just tanafuna elimu naye yafuna ekale ebyobusiraamu n'ayambala n'okusala akola ati ana elimu tasobola kukola ekyo kyoga ti banaye munonye elimu mubone okugatta kwani Allah tayi isara yaseeka nnene isara yaseeka nnene tujja kitandikira inshallah tujja kitandikira tetuvudde ku mulama tukyali ku mulama kazoka la ilaha ne shaka asooka tuwa bulungi bwa iri vanyuma atuze okakulizo tujja tutandikira isala nnene nga byasaba Ibn Qayyim binene biwanvu tutandikira naku z'omwezi nga 10 Sunday no dalasa eriwa tubasaba okubaawo bulungi tereeko mujje musome erimu mulazo sege tegede jamu tubeerewo bavubuka mujje musome byokwasa mwabivaako naye mujje musome efact bene muwase ayagala omukyala nnonya Abdulaziz netemukuwa kwezinga mu buliri ninakuwa abagala namba 2 mujje amiso ina batala wanje obulayo abdullah bajiri byogera bito kali kama Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Sharif Nagwele tutembeza kwa